nga kalombolombo bulunaku lwa Easter Monday eklezia ez'enjawulo ziba mu kubatiza ku eklezia ya St Joseph's MPG okusaba kw'okubatiza kwakulembeddwamu Father Joseph Kirenga Kizito. Ono akalaatidde abazadde okufuba okulaba nga batuuma abaana amannya g'eddiini agalina amakulu okwawukanako n'ago ge balaba mu firimu. Waliwo ensonga lwaki eklezia edukubiriza okunoonya amannya g'abatuukirivu. Ono era akubiriza abazadde okugoberera ebikolwa bya Katonda. Tugambye mu mayigirizo okukwata Katonda by'akola ki? Kubimu Katonda by'atulagira mu abazadde byawe ekitiibwa eky'obuzadde kwe kwekuumira mu nneema ye. Abaana bano bwe tuba tetubawadde kyakulabirako kirungi, bwe tuba tetubawadde musingi mulungi nga kusibuka kufa abazadde, n'abazadde ababatiza abaana baabwe nga tebannaba kutukuza bufumbo bwabwe abawadde amagezi. Bannange bino bibakuza sigamba nti mbakomerera, naye singa tujja busi ne tubatiza ne tugenda ekivaamu kiki? Eklezia atandika okunafuwa. Eklezia asimbye ku maka, amaka ye eklezia akola ki? Asooka. Ababatiza abaana baabwe nabo batubuulidde essanyu lye bawulira. Nga nze natumibwa Petero ndi Lwazi, eklezia ya Katonda weesimbye. Kaakati abazzukulu tubalondera amannya g'abatuukirivu ng'abajulizi abalina omulandira ku eklezia Katolika. Abaana abasoba 210 be babatiziddwa ku kigo ky'Abakatoliki ekya St Joseph's Catholic Church MPG. Ate Kirinda Mityana naye abakkiriza bakedde mu misa ey'okubatiza abaana ekulembeddwamu Father Siriri. Mu misa eno mwasabidde gavumenti okuyimbula abantu bonna abakwatibwa obwemage naddala olw'ebyobufuzi. Tubeere b'amazima, tubeere benkanya. Baba nga walina emisango gye bazza, embuga ziramule. Era embuga bwe ziramula, ebibonerezo biweebwe, ate bwe babeera nga tebalina musango, nabo bakole ki? Babate. Ekyo kye tusaba, abantu bonna babeere mu ssanyu, babeere mu ddembe, ate era kati balina kuyigirizibwa kwonna. Era n'abakuumaddembe Father abasabye okweyambisa ekiseera kino beekube mu mutima bafuuke ebitonde ebijja. N'abakkiriza nabo bagasa eddoboozi lyabwe kulya Father okusaba gavumenti okuyimbula abasibe abatalina musango. Tusaba nesekusaba nga tuli kuyita mu mazuukira ga Mukama waffe, gavumenti yeekube mu kifuba ete abantu bonna abaasibwa bye tukola birina okuba nga bizza essuubi mu bantu. Abantu baffe baweddemu essuubi, so omulamwa gw'essaza mu butuufu bwe buba butukolera mu mazuukira g'omwaka guno. Neebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'atutuusa, era nsaba Mukama ayongere otukuuma n'obukulembeze bwaffe bwongere otukuuma, kubanga tukubwa n'abaana baffe, tulumwa olw'abaana baffe naddala abo be baasiba. Abaana abasoba 30 be babatiziddwa Kirinda Mityana. Mu ngeri y'emu abakristaayo b'ekkanisa ya All Saints Church Esukka mu Kayunga nabo bakedde kusaba na kubatiza. Akulembeddemu okusaba kuno Venerable David Sekimpi, Ssaabadinkoni w'obudinkoni bw'Endeeba, akubirizza abakristaayo okunyweza okukkiriza kwabwe mu Mukama. Abantu abali mu mbeera ey'ekimpowoozo eno erabikanga ey'ekiyongobero, njagala kubazzaamu amaanyi nti waliwo Yesu amanya embeera gye muyitamu. Yesu byonna abimanya ate abiyinza era abisobola. Ate ye omusumba w'ekkanisa ya Prayer Palace e Kayunga, Joseph Musana Mukisa, alaze obwennyamivu olw'engeri abamu ku bakkiriza gye batattanyeemu amaka gaabwe olw'ettamiiro n'ebikolwa eby'ekibi. Bakubiriza abakkiriza bonna gye bali yonna olunaku luno lwenkanankana n'olwajjo, era lunaku lukulu lw'amaanyi. Buli muntu yenna, buli mukkiriza yenna olwaleero yandibadde maaso ga Katonda, si kubeera waka kutula butuuzi, si genda mu nnimiro. Lunaku lukulu gye tuli tutwalanga Sunday yaffe era olunaku olwaleero.